bwobanga osobola okusoma n'osomera emyaka 7 n'otula ebibuuzo bya mulundi gumu ne bakuwa ebbaluwa ya P7 n'osoma emyaka emirala 4 n'otula ebibuuzo bya mulundi gumu ne bakuwa ebbaluwa ya senior 4 n'osoma emyaka emirala 2 ne bakuwa ebibuuzo n'otuula ne bakuwa ebbaluwa ya senior 6 n'ogenda ku university naye n'osomera emyaka 3 n'otula ebibuuzo bya mulundi gumu. Lwaki buli lunaku totula bibuuzo? Essere ebisinga obutafumiitiriza kuletedde bavubuka bangi obuzibu. Tusobola okubeera wano ku internet n'enjagala otunuulire. Okweteekateeka kufuula ekintu perfect. Okweteekateeka omuntu yenna akola ekintu mu nsi asobola kulemererwa condition emu ng'akivuddeko bw'okiremerako okifunamu kubanga oyiga butya bwe kikola. Bwe weeteekateeka omanya butya bw'ogenda okukolamu ebintu. Tulemereddwa nnyo olw'obutamanya butya bwe tukola ebintu. Kyova abantu abasinga muli negatiivu nti buli kirungi n'ekirungi okirabamu ekisiraani n'omukisa gwennyini ogulaba nga kikolima mu bulamu bwo. Singa mpita wano ku TikTok ne ŋŋamba ng'oli muvubuka nga nze ng'olina omuwala gwe weegombye atudde wali wadde mu bbaala ng'opulaani ng'ogenda omulaba ye n'akwesooka n'agamba mukulu nkwagala. Jangu tugende ennamba yange yiino nkubiraako enkya jangu tugende wano tugende ku ddiina nze agisasula. Amangu ago ne bwe obadde omwagala otya feeling zifa. Lwaki? Nga te obadde omwagala. Obadde weeyagaliza gendayo kati yeereese. Lwaki ataawo omukwano gufa? Mundowooza yo kyekisiimuuseemu kyobadde omuntu ali yasiraavu si gyakuleetedde. Lwaki? Obwongo, omuntu akozesa obwongo ye muntu awo ekintu obudde. Nga bw'olinda wali teri bantu ne bw'aba alina ssente mmeka bw'atuuka okukola embaga. Bagamba tulinayo embaga mu Gwomwenda naye nga muli mu January. Tulinayo embaga mu Gwekkumi naye nga oluusi programu ziba za mwaka naye nga amakulu si kuba nti family nti baavu. Si kuba nti tebasobola kukwata miliyoni 10 oba 5 ne bakola embaga. Si kuba nti ki. Si kuba nti tebasobola kutegeka mukolo gwabwe ne bagumaliriza nga tebeetaaze bantu balala. Nedda. Ekikulu kiri kyakweteekateeka mumanye butya bwe mugenda okukola ebintu. Tuli ku TikTok wano. Abantu ebiseera bisinga mugamba naye mugamba abantu basinga. Bagamba wano nakoba motivational speaker nze siri motivation naye njagala okujjukiza bulungi. Bw'ofuna amagezi ogateeseteese otya? Amagezi g'ofunye emyaka 7 otula ebibuuzo bya mulundi gumu n'ofuna amagezi ga myaka 4 n'otula ebibuuzo bya mulundi gumu. Lwaki gano g'ofunye wano ku intaneti ogateekamu nkya? Lwaki tofuna obudde ogateekateeka ogayingiza mu bulamu bwo? Bye ŋŋambye bisobola okuba ebituufu naye enkola yabyo ebifuula ebikyamu. Bwe waffenna tumanyi nti osobola okufumba emmere, okusiika ennyama, okwata ennyaanya, butungulu, butto. Ne bwe mbikuwa byonna byonna n'oteekamu emba n'ozitokosa, ne zimala okutokota n'oyiwamu ennyaanya n'obutungulu ne butto n'omala n'ojjula, bigenda kukyuka testi olw'engeri gy'obikozeemu. Ebintu byonna bikyuka testi olw'obutabiwa budde. Nsobola okwogera wano batwala abantu ejjamani yitala eruddawa nga byenjogedde bituufu. Naye obiyingizza atya mu bulamu bwo? Obiwadde obudde obiteekateeka. Golutekako emmere ng'ogamba kanzijule. Omuntu n'obeera ku internet wano n'olaba omuntu ng'ayogedde wano visa bajja najjuko wano kino. Amangu ago n'oyingirirawo n'oteekamu ssente oli ku kyeyo oli Saudi oyagala kugenda kusala kudda mu America. Amangu ago tokiwadde na budde. N'ogenda Saudi kyakutwalira emyezi 6 kati ogenda mu America oyagala kikutwalire nnaku 2 ezo zennyini z'otuuseemu. Weeks 2 n'otandika okukubira abantu balayika banziba bidayika tebiyitamu. Obiwadde budde ki? Esaa kati njagala ogendereyo obuntu buno busatu. Okweteekateeka kugaba obudde naye tunuulya nnyo abantu abali mu bulamu bwo. Obuntu buno buno kisinga ku mikwano gyo gyonna n'abakwetoolodde kabeere wa famire. Ekisooka abantu abali mu bulamu bwo biiru nti obasipendingirako ssente oba investment nti z'obassaamu ziyinza okudda gye bujja ne bakuyamba oba ne beeyamba. Ekyokubiri, abantu abakwetoolodde bano njagala okukonawo ku side ya relationship mukazi wo girlfriend wo go dating. Bano abantu abalala asoma ki? Alina kyasuubira okubeera mu maaso oba biiru mu bulamu bwo. Bw'olituuka n'ogwa ku ttaka asobola okukuyambayo ekintu kyonna olinayo future gy'omuyinamu. Ebyo nno osobola okubeera ne girlfriend alabika obulungi naye ate kizibu okufuna maama omulungi. Osobola okubeera ne boyfriend omulungi naye kizibu okufuna taata omulungi. Decision gy'okolanga mami eyawukana nnyo ku decision gy'okolanga omuntu ayagala munne.
Ebiseera ebisinga nyina akantu ke akakyannumya omutwe nkatunuulidde nnyo ebbanga ddene. Abantu omusajja bw'agenda n'azaala omwana ebbali abakazi banyiiga. N'anyiiga nnyo. Naye omwana mu famire mwamuzadde baba abagagga n'ajja n'ayamba bano. Ekyo simanyi bamaama ate kye bakyogerako. Akantu kano kakwefumiitiriza. Sigambye siina gwe nnumbye. Njagala olowooza ennyo abantu abali mu bulamu obwo basipendingirako ssente kuba singa omuntu aba mulwadde. Nga baagala bukadde 5 mulongoosa n'owaayo $1,000,000. Oba oyambye. Naye ate esobola obutakola makulu era oba oguze byakulya. Bwagwe wekka gwe balinamu essuubi $1,000,000 tegenda kujjanjaba mulwadde yakulya. Obuyambi bw'ogaba. Investment ogitadde mu bantu nti osuubira ssente okudda oba biiru. Abantu bebafuuka biiru mu bulamu obwo n'osanga tebasobola kukyusa bulamu kubaako gye batuuka. Kola nnyo okole ebibyo. Omanye nti ndi wabbalabirira paka ojja kubanga obawaayo buwi. Naye bw'okola nekyo waalibadde ngo wetaddeko maximum load n'okibawa ne batabaako we batuuka. Naawe ojja kubanga toyina wooli nga tebasobola kuyamba kati emabega ne maaso wonna otunuulidde maggwa. Kiri eri ggwe. Fumiitiriza ojjemu ky'ojjamu. Sigenda kubeesibako beera bulungi.